nkulisayo nnyo munnaffe gwe ali ku Bukedde TV 1 mu programu yaffe Tukole tukyagenda maaso. Ndi ne omukulu mwavu teerowoleza wa Busiwa Investments Augustine Lwanga nga tutambuza mu ngeri gyezze yaddukanya mu bizinensi vile ddala eri emabega ng'atandika kyali muvubuka muto n'okutuusiza ddala kati bwe twakomye ng'atandise okutumya yasooka n'agenda n'aleeta kati ate guddako ate nga bw'oleeta okutumya awo nadde bangi bannayuganda bafiiriddwawo nnyo kituufu naye ate nga kyangu kubanga bw'otumya kitegeeza nti tugenda kukozesa eya tiketi n'okusula n'okulya kiba kitegeeza nti ofisiza ssente. Yes, naye ng'ate tusimuwa amagezi kubeera ku levo ya kutumya butumya kubanga olina okugenda n'olaba ekipya mu katale ekirimu. Kati olaba ensangi zino waliwo ekintu ekiremye n'ebitongole naddala ng'ebisolooza omusolo okutegeera banga balina we baalookingira bagenda ne bagereka ekintu omusolo. Naye kati enkola y'Abachina ennaku zino eriwo nti bakola ekintu n'okiteeka mu sisitimu nti kyekino mu mwezi gumu ebiri ne kikyuka nga baleeta kirala kyokka nga bantu bakyalina kino otegedde. So kaakati kyetaaga mu ntereeza y'emisolo batereeze emisolo nti bwe kiba ttaala bakiwe ettaala, bwe kiba ngoye bakiwe omusolo gwa ngoye otegeera. So kiga nti ate ettaala eyakanga eyakakyenvu ebeera bweti ate simaye okubanga kati ensi ekyuka nnyo. Naye ettaala ewangaala emyaka 3 n'ewangaala emyezi 3 ziwa omusolo gwe gumu. Anti kaakati era ebbeeyi ebeerayo bw'oba ogamba nti oyagala abantu baleete birungi kati gwe kiwa ebbeeyi emu olaba omuntu bwalemera ku kibi. Naye era ne bwogenda okugamba era omusolo bagenda okugamba nti kino kiba kirungi nnyo omusolo gulina okuba waggulu kitegeeza nti olinga tapromoting ate bannayuganda baagaliza bibi otyo kwegamba bweki. Kale omuntu biki byalina okwetegereza ng'atumya? Kakati mu kutumya olina okwekakasa gw'otumya n'ani gw'otumyako kubanga tubadde tulina obuzibu abasuubuzi abasinga bagudde olw'abaana bano abatera okubeera e Dubai nti obeera nti akutambuza kuba waliwo abaana abatambuza abantu n'omuwayo $100 otegedde nawe sisitimu gy'amaze okusinzira bbanga lye mumaze oba n'omuwa 2 bw'otyo. Kaakati abaana abo abamu bagenda ne bafuna obuzibu ne bakwata mu ssente z'abantu ababaweereza ssente n'azijjayo n'atazitwala mu dduuka oba n'akyusa ky'obadde oyagala n'agula ekifaanana ng'ekyo kyokka n'akigula mu dduuka eddala ku ssente entono kati ate no gy'osanga ng'otomedde olese fake. Kati ekyo nakyo kireetera obuzibu olw'obutatumya. Kyova olaba nti abasuubuzi bawa amagezi nti tumya nnyo ng'otumya ssente gwe omwana mugabigabi genda olabe edduuka lino likyaliwo gundi wali mumpe nga mu dduuka muli waleseemu omuntu. Yes, ndiye gundi kati n'omuga ngenda kuweereza nkolera invoice ya kino n'agikola n'omuweereza ssente. Kaakati yono n'abeerawo beezi kulaba bwe babitikka mu kago nakino omusasula awo osobola okuwangaza ssente yo okolaganye n'oli butereevu. Kati wowaabana kujja ng'omwana omwesiga nnyo naye abaana bafuna olumu ebizibu ti oluusi essente aba n'ebizibu eka mu katanda bamubanja biki ebyo byonna bireeta obuzibu. So ekyo tulina okyetegereza naye nga osobola okugamba nti luutu eno ngenzi luutu eddako n'otumya ate luutu erino dda n'ogenda n'olaba n'ebipya n'oleeta. Mu bimpimpi okutumya kuno kwandizze ngomaze okugenda emirundi ng'ebiri oba 3 yaddenga kuggwe watumyawo bw'aba Dubai ne bw'ogenda ogumu kuba Dubai tebannabba. Era Dubai okujjako abaana bano nge bakubye naye nga bo bennyini ab'amaduuka kizibu kubanga obubbi kizibu nnyo e Dubai bakitya. Era n'oba omukalyamu obukalizi nti gundi olabika onzibye agezaako okulaba kamera biki ekiriwo bwekityo kubanga amanyi ogenda omuwaabira buzibu. So ekyo bwekityo ne kibeera nga kyeyamba abantu nti osobola okutumya naye n'ogenda n'okola ki. Naye n'obwesigwa bw'oba okuumya obwesigwa n'enkolagana ennungi abasajja basobola okuwa ebintu ku bbanja. Lwakuba kati ennaku zino twafunye ekizibu nti tusanze nga ebitongole ebitusolooza omusolo tebikyatusoloza musolo bitusolooza ssente. Bo bafa kusolooza enjawulo anti naye kwegamba osolooza omusolo ku kintu omuntu ky'otuulira nti ajja kufuna amagoba ga $10 n'omusoloozaako 2. Naye kaakati waliwo enkola nti osobola okuleeta ekintu kya $10 ne bakusolooza ennusu 4 oba 5
omusolo ne gukubisaamu emirundi etaano. Kakati ogwo guba tegukyali musolo, guba gufuuse ssente okuŋŋaanya ssente. Ate ekintu ekyo kakati oli yakwadde ebintu ku bbanja ojja otunde omuweereza essente ogenda okutuuka wano ng'omusolo guli very high nga bw'onootunda era ojja kuba oli muloosi ng'oli muloosi. Ate nga yalowooze nti gwe muyaayi. Ate nga luli tubaddewo n'ekizibu ekirala ti ngaffe abadde mu masannyalaze ng'oleeta ekintu olwokuba nti waliwo kati bano abapya abachina abaleeta zi factory muno nga gavumenti eyagala obbapromootinga UNBS n'ekufuukira ekizibu okukyayisa ekyo ekintu. Otegedde kwegamba bano basigale nga bakola mu kifo ky'okugamba omuchina akole ekintu ekirungi ku ssente ezisoboka bo basalawo okulemesa abayingiza ebirala iyo omuchina atundereka n'obuza nti ate omuntu akolera wano ayinza atya okuba nga ajja ebweru amulemesa ngaekyeri kiriko ne transport n'omusolo ate bano ng'abamu nobakyalina ne tax holiday. Otegedde awo nange awo kinewe kati tuddeyo ogwasooka otumizza ate ogwokubiri otumya bikyolo era nga ntumya mataala gange kati ono nadda ne olwo omaze okusalawo kati ndi mu ttaala. Wasalawo ddi ku mulundi kino? Nasalawo ku mulundi gwalinga gwakuna naye nga kati ngenze mu ttaala ng'olwo tuleeta 6 kiki ekyakuwaliriza okusalawo bwo? Omanyize bwe mmala okukola bwe nti bwe nyinyuka olw'eggulo manyi okulumba ku zi woteeri n'entuula nenywa kacaayi naye mbeera nga ndowooza nindaba ne ku bagagga bayitawo ne tomanya osanga akuyitako n'akusamuliza ne ku mukisa owulidde obeerako mu bifo ebyebbeeyi ebyo birungi nabyo nokola. Naye lumu nali ku diplomaati awo nentunula emitala nga wonna waaka amataala nengezaako okubala nembala nentuuka mu 1000 ng'obalaki obutaala obwaka abantu nga mulina obudde nagenda okulaba ntuuse mu 1000 nentandika kusala busazi kitundu tekitundu okuva wano bwekityawo kirimu 1000 nengamba naye amataala gano tegafa ye wano wokka wegali nenga no kati ngenda kudiringa mu ttaala mu mwaka gumu abantu bajja kuba bantegedde nti nze ntunda ttaala zokka kakati mu kukola okwo bizinesi njagiwini. Naye kati omuntu asazeewo okugenda mu ttaala yoli gwe tujjukira wali emabega nga kyasangayo kyaleeta kakati olwo nkyuse ngamba ka specializinge kubanga namanya nti bwe naleetanga ebintu ebingi okuva mu kampani emu nsobola nobba kuba esimu nti kira katoni bweziti munaku nyangenda kwakuweereza ate nga naye neeguya kubanga nfuusa rutini customer owulidde nentandika okuleta ntunda 6 era twamutundanga nze Haji Beka oyo ne Haji Kasagga fe basinga baleetanga amataala ago kati batandika ogayingiramu nga batandisa okugokyamu ze neningizawo Max Kata naye yali bulandi kubanga olwo erinnya nga lirabise nti ettaala eri ewabusiibwe battaala kati olw'okuba omaze okukola eri tokyatya kuleeta kintu kipya katale olwo osobola kubanga nabanga nkimanyiza ettaala nga njigula buguzi nti nenkebera saketi negayi nejja kukola nenkambye ntojja kola nze ngateekamu ettaala bwe neeyaka kubanga era olaba nebbanga lyonna lye mbadde mmaze nga ngenda China nga ndeeta amataala nga nze ngenda mu factory nembajjako esampo ttaala emu ku buli kika nenziteeka nempayalinga waya ne lampoloda ne plug oli mu hoteeri ndi mu hoteeri nenteekamu nenziteekako nenzibikka mu bbaafu nenteekako n'ekibulangiti ne bukya nengitunula nengikwatako nendepulya saketi bweyokya nenjiuya nenga nejja kukola nolondamu gyono nemanya nti nja kutwala eno n'eno n'eno kati wezimu wagenda ng'ozituuka ogenda ng'ogituukako gikwata ku saketi ng'eyokyanga ttabu kasokolino oyo sayansi omuyize ddi bw'oba musuubuzi ekintu kikujjira mu bwongo ne mu mutima kibaamu era kankubulye Sebowa obugagga bwo buli mu mutima gwo omutima kyegukugamba bwe bugagga bwo naye abantu bonnauwuliriza ddi nze nagamba abantu bonna mbeera mbaga kasitookera nga n'olaba nti bwe weebaka ogoloka Bukedde manya ogenda kwavuwala forever waliwo essaawa zolina ogoloka ekiro saawa 9 oba paka 12 ng'olowooza obulamu bwe bwabadde eggulo bwe bunaatambula enkya ne mu maaso ekyo kitegeeza oteeka okuba nga weebaka bukyali oba weebase 7 tolina bwogenda kusimuka bw'oba munaye wakimanyiira era osimuka era nze abantu abasinga bagenda ne bagoloka ku ssaawa 9 10 nga balaba ndi ku WhatsApp ndi ku ssimu ndi ku online olwo njogera n'abali e Bulaaya era kikubanga kati ab'e China wabamu obudde bukedde bwentyo 12 nebaka kati abamu ne baana banga nnyingidde mu kibuga ssaawa 5
Abyo byonna bikola ngomaze okwetereza. Kakati wano oba olimye wamala okulima. Naye kakati kino mba mukola gwe kyotaloza nti mba nkola. Olide kubanga kakati nanyinza okwanga ebintu nina ebintu mu dduuka tugambe bya milioni 10 oba 2 mu dduuka. Naye nga ebintu byenkolako byendeeta biri mu milioni 8 oba 6. Otegede kakati sinda kumalira budde ku 10 nga tewaliyo 8 olujja. So kyekireeta abantu n'ogoloka ekiro n'okola ki n'obala n'olowooza kino kiri n'ogenda mu maaso. Owulidde kyova olaba nti nze ebiseera ebisinga omuntu agenda akubeerako nja kukola bwenti naye agenda okulaba ng'okyusiza. Owulidde nze emirimu namanya nti ensi eno ne bizinesi zetukola ziringa netiwaaka ya simu. Kasita okubira ewantu n'owulira ng'evumbeera tegula ku bigere ekyusa position. Awulide ogenda okulanga wali ate ekwatiddewo. Owulide oyinza okwesibira wano network n'omulongooti we guli ate evumbeera nolowooza nti ate ejja kuddamu yeetereze. Awo seetuka kyova olaba nti mu covid muno mwetubeeredde mu covid nti ebintu bwe bikyuse nenkyusaamu neŋŋamba nakino kankikole nenkyusaamu neŋŋamba nakino kankikole n'ogenda ogezaako nga ate olaba bikola. Kakati wali we twasembedde okubanga okyali ku Parkview. Parkview olwo Parkview ntuula ne bakaniŋŋamba naye wantu wano lwaki abaana noyagala ogendeko ku Yama. Abaana bakajja Yama sente nezintiisa naye nga naye abaana bakajja nga nabo bagagawala mangu ate bali eri gye basasula sente nyingi ate ebintu babisuubula ku nze. Nenkera awo neŋŋamba kaŋŋendeko ku Yama Center nga tikuli dduuka neŋŋenda kwenda gye sente nensangako edduuka 29 nempangisa mba nkyapanga bintu nentunda akadde kamu emitwalo 8 nga nafadda banna ng'okyapanga mu dduuka bulijjo nafadda kakadde kamu mu emitwalo 8 nga nebintu binaggwera network badde tekwata kati ntambuddemu olwo network ekutte ntutuse wali omulongooti kumbe olwo ngenze mu b'amasannyalaze abayitawo be bakola ki nali mu bizigo bizitole ate oba weewuunye nti nakolako ne branch ku Superior nga boss kampadde edduuka lya bwerere muwonge. Superior eruddewa eno nga ku lwalwa paaka awo. Naye olwokuba nti baali babyatika naki omusajja mpa edduuka eryo bwe nendi muddiza nga ndikoleddemu omwaka nga situnze milioni 4. Mwaka mulamba kwega network nga ndi kunfu era nga ngamba gwe lwanga kyusa nawe oteekemu ebyatika ne mugasibye enjagala. Nanga tojja kukola era omugagga aba mugagga otegedde mwazibo nga atudde wali mwopite nenga lwanga tojja kukola. Owulidde wabyatika so kati wenajja kwenda gye senda kwe kutandika okustabilizinga ogenze mu banno nengenda mu bannange kakati nenzijjawo ne wabawo mu China omunga alina obutala babitanga Redstone nga buliko made in Uganda naye paati ezisinga bazijanga China nga bambaleeta n'ebiwedde okuva e China. Naye kati engeri gy'abantu Abachina gye beekwatira Uganda bajje kubangayo nnamwandu. Nnamwandu bw'atubuka. Ati nnamwandu ate abaaka anaavunaana. Kakati nga bw'ogenze ku Bachina njagala tuwummulireko wano bwe tukomawo luli tubadde Dubai kati njagala bwe tukomawo tugende e China. Bwe tumala okuva e China otubuulire nga byonna byonna bize bitambula kati bwe tukomawo ebyo byonna bye tugenda okuyitamu. Tukweyanziza nnyo munnaffe okuba nti okyali naffe naye era tukoowa tugenda kuwummulamu katono ate tulyoke tweyongereyo katukomewo.